waliwo bano abeewadde obwa independent beewumpulira bajja muno ne babakiina mbu banange munonde bwe naamala oyitamu nga ntwalira Kyagulanyi wiini kwe kugamba obwo bwe bujozi Kyagulanyi yakuteeka mu kasengejja n'akugaana okwesimbawo kakati ate gwe n'omujemera n'okola ki neweesimbawo ate n'otandika omukiina mbu bw'onoowangula wiini ng'ogimukola ki ng'ogimutwalira kambawulirayo na kino nze mu kamyufu ga kibiina bwe navuganya nabo bonna naye ng'abamu baba makadi basebo ne banyabo lwa nsonga za bwesimbu abantu abamu mubalabira wano naye Kyagulanyi alina tooki alaba abantu abamu abasekaseka emisana n'ekibiina naye nga mazima munda baatulyamu olukwe mu palamenti eyo gyebale nnyo banaani bajja kubasa eŋŋombe abatali bemukono omanyi baagala nnyo omubaka wammwe sijja gamba nti babasinga kuba mmwe munonda naye kale bo banjagalamu n'ebyensuso kyembadde njagala obagamba nti omukyalo oyo sipiika yatuuka mu palamenti n'abaako abantu abamu baakema era abo abadde asala nabekwenyu era mujjukira yatuuka ekiseera ng'ali ekkololo mu kuwangula Kadaga n'agamba nti nze ndi aseti kubanga gavumenti ngireetedde ab'opposition baki bangi yatuuka n'okugamba nti ababaka 10 basaze eddiiro twabalako Lwanga ne tubala Kagabo ne tubalanga bana ne tugamba abalala 7 be baani naye kyetwalabirako olaba ow'emukono ng'agaba essowaani mmera mayini ogenda okulaba nga n'ow'egindi zaagaba n'ow'egindi noga nti bazisuubula wezifaanana bwe batandika okugaba tenti bonna bagaba tenti ezikola ki leero kaadi y'abakyala wano emukono mwebale nnyo mwebalire ddala kaadi y'abakyala wano emukono yamala ne weeks 2 ng'ekibiina tekigigaba nga kisirise abakyala ne babayita omukyala ne bamubuuza ti naye yogera mazima wano ku lupapula wawandiika nti wasoma Namagunga naye ate ebbaluwa z'oleese ziraga nti wasoma Kittante kyekituufu wasomawa ng'omukyala Amatamaki Ntengo ate wano ogamba nti oli looya tukebedde ku lukalala lwa bannamateeka mu Uganda toliiko munnange obwalooya wasomawa ng'Amatamaki Ntengo munnange wano owandiise nti oli wa myaka 39 ate endagamuntu eraga nti oli wa myaka 43 ye kituufu gwani endagamuntu eraga nti gwo Azuru Hanifa Hussein ate eno emukono bakuyita Nabukeera ate wano walayira ekirayiro kya gavumenti bakiyita affidavit ng'olayira bwoti nti mundayira mu linnya lya Katonda nze Azuru Hanifa Hussein okuva olwaleero matandika okumpita Nabukeera kati nga mbuuza nti kakati ekituufu oli muzzukulu wa Nsamba oba oli muzaana wa Kabaka nga byonna nga Amatamaki omanyi waliwo omusajja omu yali alina faamu kwakola najja abba enkoko 5 yabba enkoko mmeka 5 kakati omu ku bakozi n'amulaba nti oyo yabbye enkoko mmeka naye n'atamulompa n'asirika bwe wayita ebbanga omusajja oyo yali ataddeawo emitwalo gye 10 oli n'agijjawo n'agikuba mu nsawo namugamba gundi mpa sente zange namugamba nti enkoko ono n'asirika n'atunula ku ttaka bwe baatuuka ng'ogenda okukola n'amugamba gundi genda okimu amazzi bwomu namugamba ssebo lwaki nga kimu obwomu namwa enkoko ng'ono ogenda okulaba atunulawa buli kimu buli kyabangawo ng'oli ajja kuwona buli kyalina naye ng'ono bw'aba akuba endulu ng'amuddamu nti ki nti enkoko ogenda okulaba ng'ono atunulawa wansi n'olwekyo bassebo ne banyabo waliwo abantu abalaba omubaka waffe ne bamulabako ebigambo by'enkoko buli bwe bagiranga bamuga nti owaye naye enkoko ngaga kakati ne tugamba ku luno ekibiina ne kigamba nti nedda gundi tereeza eby'enkoko kubanga ngati otandise fuuka muki mukozi w'abali era nze lwakuba nze sikola bya bufuzi bya ttimu obulamu bwange
nze sikola bya bufuzi bya kujjayo muntu nzije eno obuyinza mwe mu bukola ki singa nkola ebyobufuzi ebyettima singa oyo omukyala twamugjeyo dda mu lwokano twali mugjeyo lwa nsonga ezo zennyini zenjogedde ez'ebituli mu mpapula ze mumanyi emu ku nsonga lwaki Amaniyo ye yawangula ekibiina tekyayagala kukigamba nti kisosola abagali baki baganda obutaba muganda si kikulu wano tulinawo twine tebamuwadde kaadi ne Amaniyo naye muzaana wa kabaka ne bw'oba gwa Amaniyo gamba nze ani bw'oba gwe Ssewungu gamba nze ani naye ekizibu kwe kugamba nti nze nabugeera ate nga walayira affidavit ate n'oyagala ogambe nti ffe abaganda ba wano so nze mbadde ngamba ebyo tubiveemu tugende mu kalulu erimwe bakama baffe mulondeko kubanga lwaki mulina okulonda ekisoose mbabuulidde ensonga y'ekibiina nti ekibiina kyetaaga okuba ne bammemba ba paalamenti abangi lwa nsonga bbiri pulezidenti waffe bwe banaaba bamulangiridde ku buwanguzi ng'ate bateekeddwa omulangirira bwe baba bagenda kusala mazima yeetaagayo abasajja n'abakazi enwaŋŋuli abanamukwatirako gavumenti. Film industrial area. Film industrial area. Ntambuza bigere ngenda wali naye ntidde bayitako nga sibabuuzizza olunaku lwe nabeera mu indasitule ya wano bajja kijjamu enjawulo naye olwaleero nsazeewo njije mbabuuzeeko nga mbebaza gyonna gye mukola enjagala buli ajja wano mu mugambe nti bwe muli bantu ba Sambode Sambode wali awo mulirwana wammwe ebintu bwe tubikola ne biggwa abantu oluusi beerabira n'okwerabira nti twabikola omuzungu agamba nti si kirungi kwefuuyira mulere naye n'addamu n'agamba nti bw'okakasanga nti wakola ekirungi obaoliawo nga abantu bakwano gwe basobola ekyerabira kiba kirungi n'okibajjukiza yenze Nambooze yagoba amagye yenze yagoba amagye mu indasitule ya wano mujjukira bwe nali sinnafuuka MP nga buli wiiki amagye gajja wano ne gayoola ebintu byammwe nenyimirirawo nembagamba mmwe muli magye gakuuma bibira nze sirina kibirawa mukono era n'abali batandise okuyoola ebyennyanja mu katale kye nabakola nabagamba mugende mukuuma eri ku nnyanja nze wano mukono sirinaawo ki nnyanja n'abasirikale abeereetanga wano nabagamba nti nze wano sirinaawo kibira bagende bateegera eriwa ku kibira naye olwaleero wayise emyaka ng'amagye tugagobye wano abantu abamu basobola n'okulowooza ne beerabira nti ogwo omulimu twagukola ate ne beerabira nti eyo embeera ekomawo singa muba n'omubaka yegeyege nze basawo ne banyabo ng'omubaka wa paalamenti nkozesa mumwa omuntu bw'ajjanga wano n'agamba mbutukooyo omubaka atayogera mumugambe nti weeyogerere wekka ye agambe nti nkooyo omubaka atakola ki naye aleme gamba nti tumukooye kubanga mmwe temunnakoowa omubaka akola ki abantu bw'otaba na mubaka ayogera ebigambo bojja byeyogerera naye gwe mazima oliyogera ddi Museveni akuwulire nolwekyo basewo ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala okuba ntwalira nga kaguddeyo mukole nga bw'omuntu kale banvumireko eyewala naye wano ewange wano abange mwe abange mugyebale wano walinda wa Muzeeyi Jamada Muzeeyi Jamada yali mukwano gwa maama wange oba batya naye nga baali bamukwano kakati basewo ne banyabo mwebale okukola ennaku zino tawuni Kiraaka yagenze n'agabira bannamu abalina galagi eyo yonna amabaluwa n'abagamba mugende mu indasitule gye mbasindise nemubuuza tikale okoze bulungi bamakanika babiri mu indasitule naye olinayo ettaka
obasindise wani so eyo gye bayita trade order ffenna tujagala naye kansa egula ettaka eryoka esindike y'abaki bwe njogerako mbu oyo omukazi alwana n'enkulaakulana nze enkulaakulana gye njagala bassebo ne bannyabo ye enkulaakulana etusanga wano mu indasitreria ne tusigalawo naye waliwo abagamba mbu indasitreria tugisendewo tutereezeewo buli lunaku nsiiba nkubirira baleeta n'okuleeta ssente bankeme namboze tukuwa obukadde 10 okkirize tutereeze indasitreria nengamba nzize omutunzi w'endagala kuguno omusala abantu begwampa nyinza okubalyamu olukwe nennemerawo kubanga munsasula bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala nange sigenda balyamu olukwe kyenva nsigala abangi bonna ne bwe bagenda nze ne bwe ndiyimirira ku layini y'amazima ne ntunuulira emabega nga teriya neesimbyeko ndisigala ku layini yange olaba n'abantu benkozesa omuntu n'omukozesa nti kuli jangu wano oyera lujja lwange enkyo omusanga yera mu lubukadde 10 Justin nti nayiseeko n'ennamboozi enkyo omusanga bamuguze miliyoni ameka 2 kati olaba abayita nange babagula miliyoni 2 nze nnyini linnya singa nze mbasazewo okwetunda nalivuddemu sente mmeka nawulidde wano waliwo omulenzi baŋŋaana okumwogerako era si kirungi mwogerako mbadde mukozesa muwa omusaala kati ng'agamba mbu yeesimbyewo nga independent ne mugamba munnange pulezidenti yagambye nti atafunye kaadi yadde emabega w'abafunye ki naŋŋamba mbuka kati awo nkuvaako ne mugamba genda webadde wajja kujja watuulewo 10 ab'amagezi bategeere n'okutegeera nti si be banfuula kyendi namunfuula kyenkola ki n'okwata omusajja mukulu n'omuwona tikiti y'ennyonyi n'omutwala emaka n'akomawo n'agamba mbu njagala obukadde 3 mu kalulu kano ne mugamba ekkubo liryo likutwala nze sente zennina zakuweerera lwamulekwa kubanga bassebo ne bannyabo nkimanyi nti mwe gye muli n'omulimu gwenkola mugukola ki mugumanyi tujja kuwagira enkulaakulana ebaleka mu kibuga enkulaakulana yonna ebagoba mu kibuga eyo tujja kufaafaagana nayo waliwo omu Emmanuel Bwanika yamuguddeko n'emwanika n'akuba ku kipande kye munno ndabize bakaluba mbaleetere site amanyabo atuleetere ki atakwagala akumanyiza ya kibuga mbu abo bakibuga bamanyira emmere entono ne municipality tukabya misolo gwe sabo tuteekeko kubanga yayagala obusomero bwe bububeere mu site atusanze tukola ki nze ngenda kuyomba ne Museveni mu muyombe ne bakaluba ezino mimbi nsale emimbi ki era kyemuva mulaba ennaku zino ntambula na president olwaleero sigenze Masaka kuba nze namusookayo n'enkola y'omulimu ate ab'e Masaka kati bali gulugulu beemala ebidde naye nkyanja kubeera nakifuma tugende tulabe nga tulweta ababaka ba palamenti abaki kyebava banzimbako abantu 11 mbu bansune bankuula obusomyo mu nnyama mbu ne mugenda okulwanirirako bannayuganda mu bitundu ebirala munsibe wano nga neetaasa naye nga mmwe muli awo akakayimba kyemuva mubulira nga nkayimba mbuyampa ye Mungu yampa abantu